kakati nze nakaona okusiyagirwa ndoze emirundi 3. Yes, ndajogera mazima esirimba. Era njachogera nokana. Nakaona okusiyagirwa emirundi 3. Ogwasooka gwali gutya. Waliwo guy omwagizi wa Arsenal naye mpagira Arsenal ninga ko ajja kulaba Arsenal kubala nenga bwajja Arsenal bwe wangula agule byokunywa kati lumu andekera kabiru kale katono sijja kujukira Arsenal chenzi ya kale katono saa mwogera linnya olaba nti obudde bugenda tena ogenda okolola manya obudde bugenze esya nawo papa chile sya kyako n'abakazi bangi asayogera ekyo nintegererawo tempedde askari geti yalumyedda sina wakuddukira ate babiteka muno kwata I thought it could be a mere, you know, there are cases at police ngabana bamba bakutte kati mubanja senya ngama akasente tugembe yagenda kukola ena singa nensituka twatude ku dining nankuba kabina esina ulyanga zu nkwaniza ku Talk with SES Media Uganda amana neddobozi nabulime Esther. Please subscribe to this channel, likinga, commentinga, sharing, please kindly trabe at least trabe nga tukola ki nga tukula page ntwagala ekulire dala because a lot is happening, ate a lot is coming. Ekitegedde, so please subscribe wekumire kuno tubeke ebintu ebimbi betulaba betubuusa amaaso nti sebiriyo naye nga ate gyebiri ekitegeera. Yes, so nakola lero ndi Stuart agenda kuba tubuuzaako, but before we go there, Osoya Building Company banono bakugu when it comes to construction. Oyagala kuzimbira nyumba yo oli kucheyo naye oyagala kuzimba nyumba yo one. Oyagala kukolera lujja, oyagala kukolera ki ndeke ki, oyagala kukolera renovation, byonna ebikwatagana ne construction wekwate Osoya Building Company bajja kuba bakusorting out. Ate gwe omwana ow'obwana ddala ng'oyina ettaka lyo naye ng'oyina million 2 tandika okuzimba ne Osoya Building Company. Mpola mujja kuzimba ogenda okulaba ng'ennyumba ewedde okitegeera. Yes, so tolinda nnyo okukuŋŋanya ssente ate ojja kuba ozikuŋŋanya tofuna ekizibu bwetyo okukkana nga tozimbye. So wekwata Osoya Building Company buli kimu kibe nga kitambula bulungi olukubira ku 0763 57 799 0763 57 799. Please Osoya Building Company wali okulaba nga kusortinga out. Ate gwe omwana ow'obuwala nga wansi wakusiirira ovamu ekiso ekibi, you want to tie it up, so please funa vaginal tightening gel ya $500 bafune yogera nabo obenga ate you sort out yourself. Kibi nnyo okubeera nga ovamu ekiso ekibi, kibi nnyo okubeera nga munaddala kati abakyala abakola tukimanyi tosobola kwewala toilet, kitegeeza ogenda mu public toilets wali a lot of infections ovaayo osiibwasiibwa ovaayo ekiso ekibi. So once you get yourself this oba ebyo obigobye n'oba nga ate obulamu bukutambulira bulungi oddemu okubeera nga your sex life eri better, eri amazing and sweet. So you call them on 0701 542372 ofuna kano ate nga ne products nyingi nnyo z'osobola obbabuuza ne baba nga ate bakuwa bulamu maybe n'oba nga otambuza obulamu bukanuke. So fake kali ku market dho nga waliyo ebintu bingi nnyo ddala biri imported okuva ebweru, beekwate bibe nga ate buli kimu kitambula bulungi. So nga mbagambye nti bintu bingi ebigenda maaso mu Uganda, bintu bingi ebitambula nga booli awo tetubimanyi naye nga ate tuba tulina okubimanya because kitukakatako okitegeera. Yes, osobola okubeerawo n'ogamba nti you know this can't happen to me biki but omanya you may find yourself ng'oli mu position eyo naye nga ebintu ebimu wabibuusa amaaso. Therefore leero ndi ne Stuart mwali mumulabyeko by the way tubadde tuludde okulabagana simanyi oba omwaka guweze kweri tegunaba kuwera but tubadde tupanyumyako ku mboozi y'ebbaala sometime back. However era tugenda kuba tunyumya ku mboozi y'ebbaala n'olunaku olwaleero mu mbeera eziri spiritual n'ebirala the dark side ekitegeera. Yes, oba ng'obimanyi tetubyagalako nti but at least obeere steady tetugana kucakala but be steady. So ekiri sense okulaba Stuart obulamu bugamba ki
Pozo bobo. Why? Bintu nange mbiraba bwentyo. Akantu kaita akantu katufukira akantu. Abantu Lwaki bwotyo? Akantu. Okaita kango kanonya n'okafuna. Sikango era. Sikango. Sense okulaba. Kango okusanga yese. Obulamu bugamba. Wambe badde bubi. Pozo bobo. Mwendi bintwala. Nawe bitwale. Ate nga. Tokkiriza. Si wati. Tokkiriza. Bitambula nti emirimu gyaffe. Ndagibadde mibi. Nso okugamba ndagibadde mibi ddala. Tebaza Katonda okwanda kyakikuume tuli balamu. Ebyokunywa byaffe. Abantu baffe okyabasomesa. Nkyabasomeseza ddala. Bagambi. Era nayongera obbagamba. Gwe naina buli kika ky'omukolo, kebere birthday, wedding, kuhingira, kwanjula, house party, every kind of a party. Yonkoonangako nenkoyako keza ennungi ku mukolo gwo. Ate noddamu nonnoonya. Cocktail zange nzeesiga. Yes. Ne ku mikolo egyo wabeerayo cocktail. Bubi nnyo. Kati embeera kati emikolo bagimodifying abantu. Sangayo chai, juice, ice cream, popcorn, byonna bibeerayo. Ndidde okujja ku mikolo bwegiti egiriko ice cream. Ice cream nyinza omukulira bannange. Dibaayo. Kati aneetazeeko so kunkubirako ku simu yange. Byogere. 0702 01 58 23. Okay. 0702 01 58 23. Onkubirako ne tukwatagana. Tulaba ekyokukola. Ne tulaba what we can do. Yes. Omukugu mukutabula ebyokunywa. Omerwa ka juice. Cocktail. Alimu ebika bibiri. Cocktails ne mocktails. Mocktails sabamu mwenge. Kati nga gwatanywa mwenge. Onywa mocktails. Nywa naye nywa ka Smirnoff. Sukawo. Awo nywera ddala. Nywa ka Smirnoff. Sawa onywera ddala. Awo mba nywera ddala. 7%. Oba onywera ddala. Ate ka V&A. V&A. Cheli. Oba bakata cheli. Ka cheli. Ako kalina mmeka. Oba osuseewo ate mu Smirnoff. Kati ate ako wesinywa kali nywa kali. Ne kali wesinywa kali. Kali nywa kali. Kati kali ne. Odamu kulimba abantu ntonywa mwenge awo onywa. V&A abasinga bamutya. Ate abanywa abasinga naddala abakyala bayigidde ku V&A. Oba awoomerera. Nako kati akavya enzo okanywera wiiki. Kacupa kamu. Akacupa bwe kati ako. Nywako kiro n'enkya ne nywako. Okanywanga nnyo omululuuza. Omuntu omunywi V&A anywera mu kimusaawa nga 3 oba 4. Ate mu bbaala nga munywi. Naye mba naavaamu bbaala. Nyinza okuvaamu nga sibitegeera. Sijja kunywa kyange. Nali munyweddeko ko naye bagamba mmenye ennyingo. Akuba joints nga tokyatambula nakutambula. Naye kawoomerera kalungi. One of the things, ebimu ku bintu, lumu kanko ku experience yange ey'omwenge. Edda, amanyi nga tukula, tulina ebintu byetwagala okukola, naye mmanyi nja kuyimba, nja kuba muyimbi. Kati nga ngenda eyo mu studio nga nyimbayimba, kati nga ndaba abantu batabula. Ndaba oli ng'atabula, kati nga kantabule, nfune vibe. Nga bantabulira ka Bond 7. Nga batekamu kooko. Nazuukuka ku 8 ogw'ekiro mu ntebe ya studio. Nalina okuyimba ku ssaawa 12. Nazuukuka ku 8 ez'ekiro nga ndi mu ntebe. Okuva olwo ne ndayira. I blacked out. Bantabulira ka simanyi oba kiki. Bond 7 oyo si mwangu. Saagala nnyo kumwogerera kuba brand nene. Brand nene. Saa nnyo omwogera naye. Buli amunyweddeko amutenda. Sikanga bakantabuliramu kooko. Kati Bond 7 olina by'osobola otabulamu n'omwekeninga n'akuwomera. Kitegeeza alina amaanyi mangi. Alina amaanyi mangi, togenda mazima. Talina percentage ya waggulu naye alina amaanyi mangi. I blacked out. Naye Katonda yannyamba. Yannyamba Katonda n'ateekako eddusu
nembanga abantu benalimu tebaali bantu babi kubanga nze nalabanga senga nali mu bantu ababi ekyali baddaawo wano kusenga ne Joy tomanyi kyali kiwedde naye Katonda yanyamba nentambula bwenti ate nenzirayo for the first time drinkers advice gembawa ogenze mbala kunywa tamba n'abantu bomanyi ate weesiga yes things are happening in the bar. Yes, so that's what we are blacking out when taking advantage. Namingize moroga namutwala unaona jamu tute. Kama chichainza mutu usako. Yes. Ni mtunga bizibu. Sikirungi okunywera abantu botamanyi. Kakati wewe ekintu kyebangambi kitambula mu bbala. Kyekyo oba. Ebintu by'abantu abaana mbu batabula ebyokunywa ne bateekamu kegeza omusajja ayinza okukulaba nti onyirira wali oba n'abaako byateesa nabo oba oluusi kale n'oba tateeserera nabo n'ojja mu byokunywa mu process awo n'wabaawo kye bakuteeramu muli munda okakana nga akwesitulidde akwetwalidde nga nesitulani ng'omusajja n'asitula omuntu n'abeerayo ebintu ebyo ebya drugs kale mu bbaala drugs obayinza si byawula drugs zawukana ne chemicals ne drugs chemicals kale chemicals kati chemicals ezo kansikenderezeemu wali ekisooka ffe nga ffe ffe guli professional tosobola kuŋŋamba mpa omuntu ebyokunywa bye sitateegerwa mu ekalifu oba mumuwa ekinemwa niba mpadde ssente mekasobola tekisoboka sisobola mpozi gwe nga gwe ng'ogimweweredde eri gye mutudde naye nze sisobola kulezinga kyakunywa nga mukimanyi kiri contaminated professional is not allowed kakati drugs zibaddewo ebbanga however ti guno omulembe ate zisusse okuba ennyingi ku katale is a variety of drugs ensobola okugamba drugs bye biragalalagala si ebiragalalagala kati wano Uganda ffe wano woli ekiragalalagala abasinga baddukira mu njaga enjaga eno yaffe eŋŋanda ebuli muganda gundi no yayiza okunywa ebiragalalagala kimuddukira mu bwongo banjaga n'enjaga si ekiragalalagala kyokka n'omwenge gwoka kiragalalagala kuba kikuba kitegeera n'omwenge kiragalalagala mira amayirungi kiragalalagala mira mwenge enjaga ne cocaine ezo simanya heroin osimawo opioids ebikoze bitya ebyo byonna byonna njaga naye okumenyeramenyeramu ebyo biragalalagala ansooke n'omwenge omwenge kiragalalagala ndo basinga kyebasinga okukozesa compared to the percentage ekozesa bino eby'omukka omwenge abantu abasinga gye gwe basinga okukozesa naye omwenge ogwo mulungi naye mubi oludda mulungi gutya tomaba osobola ogufuga gukunyumira ate ne gukuwoomera kati lwaki guba mubi bwe ogunywererwa excitement leero lusooka leero Christmas birthday yange kanywe nveeko kanywe ntabuke enkeera noyonoona central nervous system yo ng'enkeera oli bibyo angova okaaba siguddamu siddamu kunywa kino wakwesiza bubi abantu abayiga omwenge nga nange mwendi omwenge tegukyatuwa buzibu nze pasino mwenge si kizibu ewange pozi onywa mmeka kati ate nali nywa mmeka soganga nti onywa gundi crate wiiki emu nywamu ekidomola kya bbiya mu wiiki emu nyweramu ekidomola kya bbiya ekidomola yes lita 2 oba 21 ogwo si mungi basiri mungi mu wiiki emu nyweramu ekidomola kya bbiya kuva mande paka mande ate banywa ebibiri teweewuunya lwate abanywa ebibiri ebidomola 2 ebya bbiya buli wiiki kati nosigala nga oli okay
totula ku kidomola nti okinywe kigwemu. Leero nnyodde ecupa 6, nnyodde 8, nnyodde 7. Ogenda ozigattagatta. Naziri lita 2 a week. Yes. So zino n'osigala ng'oli soba. Anti bw'otegeera brand yo esinakugamba. Abazze nga batugoberera nabagambako before mu interview ez'emabega. Buli lw'otegeera brand yo nti nywa kino. Omwenge bwa tegenda kuwa buzibu. Nti kati kasiminofu n'okanywa n'ogenda waka n'ovuga n'okwevuga. Naye n'onywa siminofu n'erabira nti wazze n'emmoloka n'olinya booda. Enkeera n'okuba essimu ku mujje gyagunyweredde nti esimu zange siziraba, laptop yange sigiraba, naavuddewo ntya. Si bwe kiba. Buli lw'otegeera kikyonywa omwenge tosobola kuwa buzibu. Abasinga bagunywa because of excitement, because of stress. Na emotions ez'enjawulo, nagattamu shisha, nagattamu enjaga. Kati awo ekifuukira ekizibu. Enjaga, omwenge ne shisha. Olwaleero bitambulira wamu. Bibiri. Si birungi. N'omwenge nagwo si. Abantu banywa shisha. Naye kati shisha akuba naye. Abamunywa Kikuba. Shisha kikuba. Poti ya shisha ogiraba. Poti emu eyo nga bw'ogiraba. Anti basaba amazzi wansi. Sobola okuwulinga guli omukka. Bw'omunywera essaawa eddakiika nga 2 ku ssaawa. Kale essaawa namba maximum. Obanga nywedde sigala ndoza nga 10. Obanga nywedde emino gya sigala 10. Bw'onywera shisha essaawa namba. Obanga nywedde sigala emino 10. Omanyi toxics eziri omwo. Mpitirivu. Nfuna. Neunya. Kyova olaba shisha aleeta, how do they call it? Oxidative stress. Alina engeri gya kustressinga mu maze omumunywawo oba enkeera ng'owulira kuwunya mu nnyindo. Nze nali munywedde kokko, but ndowooza emirundi nga 3 nga nyala kumanya kituufu. What happens? Kyekibeera lwaki abantu bamwagala nnyo? Namunywako emirundi nga 3. Endaba effect gyandeetera nina. Ate abantu bamwagala. Abantu bagenda kussa n'okubeera nga beegulira pots zibeera waka. Flavors bazigula mu kikuubo eyo. Simanyi njagala yo strawberry. Ogijjawa njikutuma ogireete. Tolina ogenda gifuna. Tebakyazitunda? Bazitunda. Naye tosobola zifuna. Kati wenkwasa nenga agenda leetera flavors za shisha. Tolina gy'ogenda zijja. Lwaki? Nenga gyeziri. Anti lwaki ogamba nze so azifuna? Lwaki nkugamba bwe ntyo? Nti nalina nga bakyali bange edda nga mu covid awo nina we nabeeranga ewabakyali bange nga babeera ku shisha oyo ne bagenda nga babagamba nga mu kikuubo nga babireeta mu period ya covid. Kati biyinza okuba byakyuka mani n'amateeka. Kati alakyalabika gyeziri zirabika. Gomanyi shisha anywebwa ne Kampala naye mbu shisha flavors bebimu ku byabatakkiriza kuyingira ggwanga. Yes. Naye ate shisha wali bamunywa mu Kampala wano. Bamunywa buli lunaku. Bamunywa. Kati nga basanze ebbaala ekwata onywa shisha oyingira munda omukago wagwakoze ebanga tanuulu nga bw'oyingira olengera kikka olengera ekikka ng'ettanuulu yennyini balabaawo nfuna. So shisha naye teyandibadde mubi naye omukozesa obubi bw'omususa ekyo nayagala okunywa pooti 3. Nagala pooti emu is equivalent to 100 cigarettes. Kati imagine onywa pooti 3 onywedde sigala nga 3. Oyina taaba, remember. Oyina taaba. Ate taaba tumanyi nti wabulabe eri obulamu bw'omuntu. So byonna nga bye mbikunyonnyodde bw'omala obikozesa. Kati nzira ku kiri kyewambuuza nti abawala bagatta batya abasajja nakinaki oba abasajja bagatta batya abawala. Olagendamu kulya shisha. Lwaki drugs nyingi? And because they are accessible. They are accessible. Kitegeera. Ne kati ono we tuli so kwetulamu n'onoonya omuti gw'enjaga n'ogufuna. Actually ese olwaleero nze person nze nakula mmanyi nti omunywi w'enjaga aba mubbi aba muntu mukyamu naye
mindset yange nagikyusa n'abantu ab'obuvunaanyizibwa bakozesa enjaga bw'otasuubira nakusuubira cause simanyi kirungi kigirimu kuba enjaga buli omu muyisa kike oba ekulinga stress oba emuwa vibe waba aba munyiivu n'asanyuka simanyi buli omu alina kyemuyisa okusinziira ku kyemmanyi ky'omanyi buli omu alina kyemuyisa naye olwaleero abantu abakozesa enjaga bangi bw'otasuubira nakusuubira nze ngambe nkolako okutezi ku mikono naliko ku mukolo ogumu kati nze nali nkoledde mu gardens bweziti kati mabega wa gardens waliyo toilets kati nga bantu gye bakyama naye after like 30 minutes buli omuko oguvaayo nga sigwa mulembe ondi gumu ogwokubiri ogwokusatu n'empipi nga muli bwenti naye omusajja ng'ali ku njaga alina mumasuuti musajja avunaanyizibwa kola okugenda mu maaso bamwanjula ku muzindaalo natya n'okutya omusajja munene naye ng'ali ku gundi ku njaga mirundi egyo gera emirundi 3 oba yemuwa vibe saamanya so enjaga olwaleero ate kati enjaga bagimodifyinga bajja bagadamu flavors abamu ne banywa eri eŋŋanda eri original ekyuma ennyo kabona gye banywera mu bbaala wakati owulira ng'ewunya naye nga tosobola kulaba evaawo ate ng'ewunya bulungi ewunya nga shisha naye nga njaga naye ng'eri different era baginuusa baginywa nga sigala yes naye ng'eri flavored kati olwaleero amabaala mulimu amabaala agamu enjaga baginywera munda mu bbaala nakikutte ng'ebbaala bwete ekutte we najja emutego enjaga nakukolera naye nga tosobola kulaba ani aginywa naye ng'ogiwunyiza ogenda omutuukawo nga kaazikidde dda so access to drugs kyekireetedde drugs okuba ennyingi ku katale access yongera however mulimu drugs ez'ebbeeyi ng'akajiko kano akasukaali bayinza okakugamba miliyoni nga 2.5 oba 2 abantu bagigula gundi eyo bagigula naye bagikutuma tosobola gifuna naye abagikozesa bagifuna ndowooza batya kuba bamanyi soosi nawe neogendeyo kati ng'ogibasanga bakwagidde nti abagitunda tosobola gikuguza bakubuuza gwani ani akulagidde wano because they know it's illegal bakubuuza gwani ne mulimu abaana bemanywa ne Kampala nga boononese bana abaminisita baministers village entina nga bayinoneka lwanjaga akwatako olukumi bwakapya n'akazinga bw'ati basaamu ensaano ye n'avaako mwebali kwano gyange banansonyi obogerako teno bakimanyi ne bavaako abafunye kasente akanywa kagwere mu bbaala nga tekanaggwawo taddaka bebe nakugambye nti abatasaafuga mwenge abatasaafuga drugs naye ng'eri abantu abakozesa drugs for a very long time kati ate waliwo gundi endala gye nawulira bagiyita ice akola atya ice nange muwulira naye kusinziira ku kyemmanyi oba ku kyenalabako aba kabulinga bu ice but it's not called like ice cubes nkugambe nti oba bulinga amapeesa size y'epeesa naye nga they are crystal clear like they are crystal white kati obwo baba banoona bunoone babusaana wansi w'olulimi bakanoona bakamumalamu ennaku 2 oba 3 mu musaayi simanyi abekozesa bebasinga obimanya ate eyo mbi bangambe akasalawo iti okusinziira ku kyendaba ne kyendowooza ebiragalalagala byonna bisalawo iti yes wanzi waliwo gwe mmanyi yakozesa ice oyo yakoga ate yali musajja munene nga alina olubuto akomerere naye kasayiga ice oyo nasala omubiri waye wanuusa amala ennaku nga 3 nga tazeemu kunuusa naye ice oyo singa nnyo mu basereebu nnyo mu basereebu era abasereebu abasinga abavuddeko abatuuseko ne mu rehab bakozesa ice oil oba ali addictive nnyo buli kiragalalagala kiri addictive from alcohol from beer to waragi to what byonna biri addictive kimanyi nti shisha mulimu abamunoonya ne ku mwendo gw'ekiro nga batamunywedde tasaatereera oba badafunyeemu kiti kye oba akakoola atatereera ate akakoola katiko abavubuka bakakozesa ate bwe bansanyusa waliwo akagaaya wekawera ekiboro wekiwera mu ttama bagiyita takisiini ate n'akiguza omulala sokoleke
Sokoleke akigaayamu bwe kiwera bagita taxi no wewera afuka kaboro bekati wayo mpameka payo waya gwe mutwalo kananga naye akigaayamu kanenga ayongereza okwo kati oli wamalanga kati oli aba champion yakoze taxi nesinga mu ghetto bamuwaana bwe emyezi ng'esatu ogenda kwanga amanyi ogwo nagasiridde kati tuddayo wali kijja gundi yatera kutambula atya kubanga tulaba abantu bangi whereby n'osanga mwana w'obuwala baga tamanyi kiri ku nsi olwaleero bisegedde kyentegeeza yagenze mu bbaala yavuddeko atya tamanyi agenza okudda engulu ssaawa 12 oyinza oba information wagifunye bwotyo but it's vice versa abawala be babikola abasajja kuba omusajja tannakyeyetaaza mukazi kumuwa ebiragala oba kumuwa calcium baki omuwala yeetaaga omusajja amuggyeko ebibye abawala balina ebintu bye bakozesa balina bingi bye bakozesa nange kenyini byesimanyi abamu besiga calcium ku matama ku mabeere abamu ku matama kapeeki ne kaluma kapeeki ye kati akusoma kati agenda avaako baby will go home olutuuka ewaka gwe weebaka ovaako tonana kyokola ogenda ozuka ng'essimu egenze laptop egenze ebintu by'omunju bigenze engatto emisango gye giri ku poliisi miyitirivu bagiva mu mabaala bwe gatyo naye ng'ebiseera ebisinga abawala be babako obuzibu si basajja kuba omuwala aba abaze ssente ku musajja ate ze ndowoozamu omusajja naye asobola okusala abakyala mulimu abakyala ababeera mu bbaala abamu abeeryamu oba bwe batyo then n'ayagala ali akasente atadduke oluusi nga baali bakimukozeeko abeeryamu yalabye ku ssente ebyo tabirowooza nako ye aba amanyi nti kati wano ngenze ngenda kufunayo 3 gange banange bagenda kufuna amata ebyo tabirowoozaako maybe nga yagenze n'agala okufuna ekinene agamba ono kamunze kankube calcium twale ebibye but it's a rare case okusanga omusajja ng'awadde omukazi ebiragalalagala so abeera basinna incidence yonna n'olaba ku muntu bwatyo yes yali musajja yava bulungi ku mubaala atuuka mu parking yeebaka mu motoka nakyala olwadde mu process nga bakyali mu bbaala amukulimbyako mu interview zire ezaggwa kakati process ebbaala eyo ng'asasula bikyo erabye pini ye eya banka olwatuuka mu motoka banasasula ne credit olwatuuka mu motoka omusajja teyavaamu neyebaka bukyali mu motoka n'akitwala n'agenda ne ku ATM n'awithdrawing ezeyajjayo n'akoma omusajja n'amuleka mu motoka omusajja yadde ngondoza ssaawa nga 6:7 here yes nange emotoka yagitula mu ssaawa nga 9 ogw'ekiro oyo yekka gwe n'akalaba abalala mbalabye nga bamaze okye bakola nga bakomplaininga naye physical yekka gwe n'akalaba ebiseera ebisinga bawuza ekintu kimu omutwe gumuluma omutwe gunnuma I'm very weak kyebawoza so bingi abawala bye bakozesa bingi besobola kumanya naye ekimu ku byo kyemmanyi calcium ate ga calcium yalimu emitendera tonakwebaza essaawa 6 akwebaza essaawa 7 yes naye ng'ebiseera ebisinga byanfuna abaana baba bajja mulugulunaka kati kisale kirina ssente kati era beera wali abalaawo naye ngede ebbalaguza eki ajjayo ssente ki asasudde atya ani bwagula ebyokunywa abawala bwe batyo bakulanga gwasasula gwagula kino bwe bakwefasa nakuba ku bbeera ate walala kutama peeki neeruma bekola omusajja nga agudde oba muneeno nakuwahaga n'owunyiza wali kaba kaweddemu yakuwamu eddakiika ze nga 3 akutwala sinakindi n'omukwana bulungi ne muteesa ne mutuuka ewaka nabikukolera ewaka how simanyi
naye ng'omuntu omukulu osooteberezaamu bagenzi babiri batamidde maybe abeera mutadde ku bbeere oli yeefudde yeebase nga teyeebasiwe nga musooka okwebaka yeah stuff like that naye access to drugs isinza okuleeta obuzibu edda calcium zalinga mumalwaliro si bwe kiri naye kati nze simanyi na gye bamutunda naye abawala bamuaccessinga babeera naye okitegeera bamuaccessinga a lot happens in the night life mu night life kakati ebintu ebisinga buli muze omubi gutambula gubeerawo nnyo kiro gubeera nnyo mu nzikiza ebintu egisinga gitambulira mu nzikiza funa ate kati happiness and sadness begins from the bar. Happiness and sadness begins from the bar. Mbuuza otya tenyaze mbaala kunywamu emu bbiri ssatu nnya nagwe neegombi otegudde omaze otegula esimu ku makya okomawo okaaba baneemunda gekufuta egiwawa naani ono yaani mumanyi kasitoma wamwe yageze n'essimu yange waze kunoonya happiness ofunyemu ki sadness onfuna naye nze obubaka bwe nsobola okuwa abantu ese gye nsobola obbawa eri emu tiwa muntu omwesiga togenda naye naye ogenda naye weebereremu ng'omuntu omukulu esi kiswaza omusajja wa myaka 65 ng'okomyewo mu kifo gye wavudde onoonya footage y'omuwala gwe wanyuse naye kiswaza bagamba abawala bali omwo kati baava nnyo eno yo kati ebyokwetundirayo babaza bbaala saawa ziwerawo ziti mbanga kumpi abasinga mu interview zaffe ziri enkadde nakugamba kati abawala ekintu bakirongoosaamu bano ab'okuyimirira ku kkubo bagenze bakendeera corporate prostitution ekyakutte wansi ne waggulu corporate prostitution mu Uganda nyingi kwewunya nakwewunya nga bagambye nti oyeetunda gwala tekisoboka alina omulimu omulungi naye ng'ekiro yeryamu naye aba alina kizibu kati omulimu is it there any possibility okubanga omusajja ono ayinza omuwa akasente nga kangi nnyo mulimu abazigabira ddala esi kati gwe kyoba omanya ti omuntu anyweddemu aba omuntu anyweddemu ng'alina ku sente he can do anything amba bagula $2 million, $3 million n'amutwala n'amukozesa n'akomawo n'alonda omulala n'amulonda n'amuwaza amuwadde saaka tezigala mu 11 kati bakazuka where's the plot leero lwakubiri wawakwata nfuna naye ate awo corporate prostitutes tubatera kukozesa biragalalagala omulimu gwa bagusaamu ekitiibwa bagutwala nga mulimu tubatera kukozesa biragalalagala agenda n'abaana akomawo n'abaana akomawo kati mwabo abantu mwafunye bakasitoma potential clients nga bayita ku ssimu baba tayise wa broker bayita ba pimps baba tayise wa pimp we aconnectinga naye direct bapimpu batambuliza ddala omulimu ogwo mulimu gw'amaanyi era kati nsobola okufunayo pimpu naba nga ye broker babajja ne batwala ne zi Dubai badde otya ne bamutemera nga asinzidde wano e Kampala si bwavu kuyiiya esi anti ngamba si bwavu era kuyiiya ambadde nakugamba wavu butulumira bwereere if something is not meant to be yours omanyi kola ogendayo lwofiirayo oya kutwala ewe nakugalira mu nju nga lwaki akugalidde asobola okukozesa buli kyonna kyayagala sokoleke do things are happening yes kati otuukewo asobola okugamba ngenda kuvuga reverse ate male nkuvuge ne mu maaso sente ziizo it's you to decide agaddewo onaddawa zo nga sente zagenda zikuwa yes
sente zizo nakuddako waliwo yangamba nti yamugamba yatuukayo nga waliyo nga bana mu room nga bonna bagamba nti bajja waliyo abantu people are weird bagala different kinds of sex styles oyina abeerawo n'agamba ayagala kufuna kugamba nga bo baagala bakubeereko bana yebiri 4 yebiri naye byakisiru ale byakisiru ova eri ng'onywedde enjagayo nova eri onywa enjagayo wemala okugwako what next ani kati enjaga omanye enjaga eneinenge gyesindikamu abantu kati ndowooza si ffenna buli mwenjaga erina kyemuyisa waliwo aginywa nemukakanya naye golowooza omuwala atuuka okukola eyo ebintu golowooza ye yaaba omwangu giba miyaayo simple terms sorry to say giba miyaayo there's no way kati kanguyeko esi okujjawo nga nawe toliimu kennyala musajja wuuno Sharon wuuno Esther wuuno musonyi okukozesa example amanyago Sharon wuuno Esther wuuno Esther amuvuddeko nawe n'omuddako nga toliimu kennyala ensobo wagivaako ne wano nsonga gy'akasente abana tebakyagala kukola akubamu akafaananyi akolebamu 40,000 omwezi oba 60,000 ng'agendagenda mu bbaala ye azifune mu kiro kimu oba mu nnaku 2 6,000 ne wiikendi munaafuna 60,000 kitegeera bubiri 4 mu mwezi aba akolera ddala neyefaako neyenyiriza so abala babikolera ddala kyensobola okugamba abala bebakyasinze okukuba calform abasajja so si basajja omusajja abanoonya happiness nina omuntu omu just of recent December yali avudde bweru ngazze wano ne bakyemukola yajja Lwakusatu ku Lwokutaano n'abako gwe yalonda mu bbaala emu amutwala ewaka nga mumanyi bankuba kyewe abaze n'ebintu ebipya biki zasigala mu ngoye ze yalimu beebakamu amasimu ngatto biki byonna baatwala byonna talina kye yakola ye wakunyumiza ajjukira okuyingira mu nju kyajjukira n'okuva mu kinaabiro awo tamanyi kyaddirira happiness to sadness yes eyo nansonga yago drug naye gundi kyendala esinga okuba ey'obulabe kubanga laba katwogedde ku kisha etwogera ku njaga waliwo substance awo endala abaana ze bakozesa kati mulimu gye beekuba mu musaayi nagyekuba mu muswa kati nga kati wendi negiteeka wano nagyekuba nemmalamu ebbanga eyo si ya buli lunaku naye ezo si z'abaavu baana babagagga baana b'ekoloni ab'emuyenge bazikozesa ezo togenda gisanga mugeteeka mwoki kati wagyekuba mu muswa enjaga eyo egenda epanda mpola kati ye no awulira atya ng'amaze ogyekuba mu muswa abamubire abalaba kyakola kyekituufu buli kyakola alaba kyekituufu nagambye buli drug buli muntu alina kyemuyisa waliwo yagala okufiringa lo oba nagala afune vibe oba emugyeko stress omufuna kakisinziira gwe nga gwe omuntu yagala ekola ki bw'ogikozesa mulimu abanywa enjaga eno eriroko n'ekibanga ekibanga kabanga kataaba bakazingirako kuliiyo ndewali nga yemukolera oyo n'agamba nze ekibanga simanyi enkoloza sijagala njagala plain kati wemukuba kati kankwekyo kati wemukubakuba ng'ali munda azinemusukkako ng'ali mu bbaala bakeeramu makya nga mwe bali omwo anti kati nagamba nti enjaga bye mwena kyekola ki kyemukola wali oli akubwa n'avaako naginywa plain ayagala ginywere mu shisha ate
bakitabika mu shisha nene mbalulwe kati ebiseera ebisinga enjaga kyemukola kyabayagala ku ssaawa eyo bw'aba ayagala mukazi alina omumunoonya by force bw'aba agala feelinga haire kusanyuka kikuwoggana kuvu wala baginywa ne bagala okulwana amulinnyeko ng'agala mukuba kakisinziira effect gyeyina nze ngiyita toxic effect eba toxic effect bw'oginywa ng'agala kulwana era ojja kufunayo gw'okuba bwe kugwako simba amavivi weetonde funa mulimu n'ababbi mubaala ngagamba nze mbasinywedde enjaga saa kujjawo kasawo nasooka aginywa ajjawo esimu ng'eyo nyina esimu agenda okukyusakyusa amaaso bali ng'esimu tagiraba ng'oli ayiseemu dda because bemwadde confidence bemwadde confidence n'abali soba tasaana gisongako bwati so omuntu asobola okunywa asobola oginnywa nga ekigendererwa kyayagala kukola mba kati kankubireko ekintu kimu awali abantu abangi mubamu abakyamu nga bangi mu bivulo mu campaigns bwezityo bamu alina ebigendererwa ebyenjawulo mu bbaala gweoba ogenze n'ekigendererwa kyakunywa agenze n'ekigendererwa kyakufuna ssimu oba kyakunyankula bbaaga something like that oli agenze kunoonya mukazi ogenze kunoonya ki happiness kunywa bbiyawo kati byanjawulo wali abantu eyo mu bbaala olwosoye nabadde ndaba ennaku ezo nga ngamba ekiri mu bbaala maye nze by the way nolaba by the way nze namikono gyange ababeera bankobira simu esi tugenda mu bbaala ezi bbaala nga ndaba nyinza okuvaako bansanga kati gwe kyoyagala okimanyi naye gye nsobola okugamba kiri kimu abasiiba mu bbaala si gye basula bantu b'osiiba olaba wano olw'emisana naye ekiro baba bantu balala ekiro waliwo ekibamba ayambala karakita eri ey'ekiro y'ebbaala okitegeera kati abawala bayinza okujja nga bambadde omuntu bumpi oli nga gyambadde kaakateeteeyi alinayo kasaamu kibatu bwoti akeeyambudde naye aba afuluma ateekako egganduula lye afuluma ebbaala naye gyali emisana n'omusala ku dduuka lye ng'akola ekiro yabadde mulala n'emisana ali ku dduuka muntu mulala ebbaala mugendamu abantu babulijjo b'osiiba olaba lwakuba gwe toli waba ebbaala era ogenda mu bbaala ogenda kulaba naye njagala kusanga kujja by the way sijja gamba nti sigenda nko mu bbaala nagendako mu bbaala nga ambias ogijika ebiseera eyo yali naye nga nze ebbaala olimanya kuba nagenda mu bbaala nenebaka mu bitebe waggulu ne banzuusa nga nnyabo tewebaka namuga nti binaze nabo bali eri wansi bakyakuba mu bbaali kati ebiseera ng'otutwantutte dda otokasa tukujjako oba olina essimu eba yagenze oba oli mubabbi nali ntudde mu VIP mu VIP waliwo abantu kati waliwo ebifo ebimu bye tubeeramu kati nga wano ku Satellite Hotel so okubeera wali ng'okyaginga essimu yo saa zigenda okwera n'ogisangawo nga weeri nti abantu ababiriwo balaba bali corporate okitegeera n'ebintu bingi ebibeera mu bbaala kati waliwo story endala gye nawulidde kati no tubale tukyali ku drugs mu bbaala ate nagaa nti ebisiyaga biyitiridde nnyo mu bbaala mbu mulaba ebintu kati nze olaba ndowooza buli muze omubi ngulabyeko era sirina kintu kye nalanga ekipya naye ebintu gyebiri tekiriiyo egyebiri siyaga we kikute wansi ne waggulu ekisiyaga kikute wansi ne waggulu abasiyazi however nti wano kati nga ne Kampala balina amabaala gaabwe basingamu obungi however nawe atali musiyazi ogenda kugenda banyweremu naye tosobola bafiitingamu lazima balina okusika ne bakoza sayidi eri nina mukwano gwange navo si mukwano gwange just akole namubuuza kyekyakusiga okujja eno nekikuza eri nagamba muganda wange nze nalina ebizibu nga bamanja lwenti bakola ki galina nkwanaawo nange agenda kumpa kakatekamu n'ekitundu bakomekeza mpadde $2,000,000 I did it twice thrice I've never stopped naye sikyenyumirizaamu balina engeri gye bakusika ne bakujja eno ne bakuza eri
That is if oba omuwadde obudde omusiyazi ng'akwanya omusiyazi munne aba mulabi ate omusiyazi ng'akwana omusiyazi munne ebigambo byakozesa si bye bimu ng'akwana ono mulala atali musiyazi ono atali musiyazi alina omuyita ewala because remember ono abantu ba bulijjo babirejectinga immediately. For example bakulaba nti kati esi yagala musikamuza side eno esi tekimukolera kyamumirwamu ki kabiya agenda kutwala mbaala akunywese akufunye toli wa side ye abeera so loyal and very friendly ng'akufaako nnyo ng'akukwakeya n'akutamiiza omala okutamiiza otamidde nga naye esomanyi ki ekyanja gy'osula wala nze ng'egye nsula wano mu Kololo genda tugenda osula ewange genda ku makya please nawe nga ese ogenda bw'otuuka eyo aba akagenda ebyo n'akalaba bw'atuuka mindset ye ekyuka oli yakomankera nanga mwana siyanza abasajja nabakoowa yawulira nga abakoowa tashabetaaga naye mwenzi muzibu yabayitamu kakiriki kaabwe bwati ate sorry to say abasajja n'abakyala eno side eno etali abasiyazi straight people kale abamu balina different levels of libido naye abasiyazi balina omulimu gw'otalabangako nga yayagadde omuntu amufuna esi akwesa buli kisoboka simanyi ng'ejja bakwanamu kwanza nina gwe nali mmanyi yayita mikwano gye 3 bagenda okitegeera nga it's too late ate n'abalekawo yali musajja omusajja yakolanga musajja n'akwana abasajja yali muwala nga akitinga nga musajja nga tomboy kitegeera nga bwe tubatuuka mu nsonga zaabwe ye musajja naye yabayitamu bonna 3 ate nabaana abalekawo oli simulabangako mu bakwano bonna abawala ate abaana abalekawo there were a clique of 3 actually 4 girls 4 straight girls kati nga ye musiyazi nagenda ng'ajjako omuko bakitegeera nga it's too late naye akozesa akodi aka jjuka ye tanywa mwenge akozesa njaga yokka nagamba nga bakubye emiti gye nywa baba na ssente ng'abagulira okooye genda webaka ewange by the way jjuka omuntu aba atamidde aba yeesalirawo kitono bonna nga yabeddiza kati n'abalala abasiyazi manyi siyazi kino kigenda kigejja kina engeri gyekyekispandingamu naye ate be n'akalaba abakiyingidde tekibadde kyangu okukivaamu abamu bakisigalidde mudde abatono nnyo abakakivaamu naddala no babisekso ate abo babi nnyo babisekso abagatta no neno babi nnyo lwaki ate ogamba nti babi nze mbadde manya ate abane karakita bbiri tegeera wasanga ali straight bavibinga wasanga side eri bavibinga abo babi nnyo opposite gender bitambula kati ye ajja nakusanga tugeze nga mubaala nakuba ekyokunywawo biki ne muvibinga oza nfunye omuntu ogenzeeko short call n'omulekera ebintu nga ankumiraako n'abikuuma bulungi ogusooka ogwokubiri akunoonya nti akasimu okamuwadde akunoonya omunange olaba tutamidde banaye jangu tugende ku dropping oba jangu gyerosula ewange omusi matuka kiba kizibu nzakubuulira bukodde ekyo bakozesa nze naawe simanyi ate bino ebintu bye bagamba waliwo omwana gwe nalabye awo bambi ng'ayogera ng'agamba nti abantu balowooza nti batomboy oba bakyala bokka abasajja abeeyisanga abakazi n'abawala abeeyisanga batomboy
mbwate abamu balowooza abakabe baseere naye mbu waliyo abasajja bali corporate n'abasuti bagambala. Kati nze nalo oyo omugwe mmanyi mu Kampala. Ye ate kafulu. Kafulu. Afulu. Talina wuwe. Talina wuwe? Abeera wani waabwe? Asula mu apartments. Asula mu apartments. Naye nalwawo mubuuka. Nga sikikkiriza. Nasobola kwogerako ne victim omu. Bana balaba nga bayomba bafuna obutakkaanya. So olubisadde najja nalenko binyumiza. Basimwise namwede naye nga bulijjo omulaba from a distance nalenko binyumiza. Namna just get time talk to him. Teeze ensonga zammwe. Eri amukyayi ndowooza. Katebe nalale n'ekisiyago kiraba nakyo kirimu emitendera. Mulimu abasiyazi ba corporate nembamu basiyazi bano basikola dependinga ku kisiyaga kwendya. Then nembamu bano abakingira nga banoonyamu ssente bamanye repercussions. Obwana obuto butanaba tebamanyi. So corporate otegeeza waliyo abasajja ababedde n'abakyala ababedde. Gye bali esi nabo bimanyi. Gye bali. Ate kati kunkubya abantu. Kati nze bimanyi. Gye bali. Kinso okugamba. Gye bali. Nga bafumbo. Aba bisexual babi nnyo. Abantu babi nnyo. Abo. Tosagamba abantu nti babi nnyo. Mweze ensonga. Gamba nti kizibu kya mutegeera nti tosobola mutegeera. Bw'oba baluddemu bategeera. Omusajja wajja mu bbaala ng'olaba abuukira no yaze bwogwa abuukira n'oli. Nga abuukira ni basajja banne? Basajja banne n'ageera n'abuukira omukazi. Teeka question mark. Omuteeka question mark. Amba is not straight. Era omutegeera. Fa baluddemu tuba tubategeera. But respect them as clients. You have to respect them. Yes, respect them as clients. So, that's his personal stuff. Bana ba client. Yes. Kalwaki bagala nnyo ebbaala? It's a meeting place. Tebalabika. No, it's a meeting place. Ekisooka. Ekyokubiri, jjukira omuntu aba anyweddemu. Omuntu aba nga anyweddemu aba amaze okucontaminatinga obwongo. Kati kyangu nnyo okukola ki? Omuseducinga. Yes. Kati kiri ekintu ky'ogambye nti waliwo abadepending, waliwo ba corporate abakolakolamu dda ssente zaabwe nga badependingira awo. Olaba nga badependingira awo. N'abaawo bano b'ogambye nti abali mu middle nti balina kye balyako. Abo babeera batya? Kubanga kati ate waliwo bano abaana abato abatamanyi. Kati abali mu middle ebiseera ebisinga bendabyeko bemmanyi. Bava eno mu batoto n'afuna ku sente n'akola ka bizinesi ke ng'alina address. Omufuna? Nga address yaja. Ng'alina address ya bizinesi. Alina kyakola. Omufuna? Naye nga batandikidde eno. N'afuna kino kifunamu experience n'afuna ku sente n'afuna bizinesi. Bwe b'osanga buli kaseera baba n'obudde. Nga 24/7 aba n'obudde. He or she is not occupied. Webuuza ono akola ddi? Aba na ssente. Naye ebyokunywa byanywa mu bbaala bya bbeeyi. N'akeera mu kifo ssaawa 5. Nakivaamu 12 z'akawungeezi n'akomawo ku 6. Akola ssaawa mmeka? Kale bateekawo ku bizinesi babaleetera ssente. Just ate oba bwakunywako bunywe. Naye nga bo abo beeyagala beematira. Okweyagala kutegeeza ki? Bwebeerengerako bavibinga. Yes. Bavibinga. Ate bakyasinze ebbuba. Bavudde mu bana abantu. Abantu abali straight oba n'ebbuba. Naye ate abantu abalina ebbuba tolimanyese. Ate lwaki balina ebbuba? Lwaki ebbuba yaabwe lingi? Simanyi. Wali olabyeko ku muntu ng'akipika. Atya. Akugamba biga ng'oganda omusajja yalina ebbuba n'akola bwa. Si gumusa ebiri. Oli ng'agoberera mukyalo we buli walaga. Tingenzi wano na wano. N'amugoberera. Tingenzi wano n'amugoberera. It was a couple. Tamuvaako. It was a couple. Ng'omanya omwenge omulala tagunywa. Kati nga wagenda mu short call. Nga bagenda bonna so kwa mwana. Omwana yali shosho. Ayumya na buli omu.
Nengo bawe wanda zibai ekyakitendo yali bawe nenga bawe yakusanze ng'onyumya n'ebiwamba mu dakika 2 yakugobya dda tavaawo mu mboozi tavaawo aza kumanya munyumya kuki kibyamuteesa naye sikyabala amatu naze ebbanga kuba nabalanga 216 217 awo kati sikyabalaba ate ng'ejjo ganye nti balina amabaala agaabwe naye era still mbalaba mba mu events nze mba mu events ezo singa mbalaba bo bachakaze naye wali abali silent nga tosaba bategeera naye olaba embeera zesi n'omutegeera one bulula omuntu nga isolatinga nnyo mu banne oba nga all the time ne basajja banne naye nga basajja banne tebalekanga basiyazi all the time kati babisekisa abo balaba okimanyi nti osooka okubeera bisekisa ne mukyala we n'atamanya why baby oli wankulirawo ka video call ne basajja banne ne musajja ono wampisa musajja si mwenzi ne mikwano gye kumbe ekitegeeza kati gye tujja mu maaso eyo tugenda kutandika okweraliikirira obeerawo nga ate mu maaso mwani wadde mweraliikirira dda oyinza okweraliikirira nti ali ne his boys ali ne basajja banne kumbe ali ne bajjabo notwakajja tubirabe nebibaddewo ebbanga bibaddewo ebbanga yes sikulimba bibaddewo ebbanga balaba awo ku TikTok mulimu kada minds are one person who minds my business tebinkwatako sijjanga nti ebinkwata nawe olinganze abamu mikwano munjogera nabo kuba kati olinza olina nti kiranti wange nebamusiyazi lwajja awagira tegeera anywa najja nakwokyayo ekyetaano lwaki sikufuula kyali wange however basigenda kukola kyakola nkukuumira gye bali bangi nkukuumiraawo kati how do you handle that kati omuntu wajjanga Stewart waliyo gayi gwe nagwako naye sooka tugenda nawe ntera okuyemerawo makini nina gayi gwe nasanga ng'ali mo feminine omanyi feminine hi nga gayi awunya bulungi nga gayi atambula bulungi nina nagwe nali awo nali ne Alan Cruz awo nga bannange naye nensirika ngamba kakade nze naakawona okusiyagirwa ndoza emirundi 3 yes njogera mazima esirimba era njakyogera nokka naakawona okusiyagirwa emirundi 3 ogwasooka gwali gutya waliwo gayi omuwagizi wa Arsenal naye mpagira Arsenal ninga ajja kulaba Arsenal kubaala naye nga bwajja Arsenal bwewangula agula ebyokunywa kati lumu andekera kabiru kale katono sijja kujukira sene kyenzikira kale katono naye nkasasula ne mubanja nanteerako bira eyokubiri yali miyamutwalo 13 sitya sina sente yasaba emitwalo bajalinga 3 nga kale njazi kuteerako nja kuba esimu nsasule nti kale eyokusatu yaleka mitwalo 63 emima tuzi Saturday namukubira ku Monday nanga asiriiwo naye nkubira ku Lwokusatu ngwa ku Lwokusatu jangu enkya lwali lwakuna ngenda ku shift jangu emuyenga abantu bali nengenda ewuwe bengenda ewuwe ebiseera byo naye sinategeera nti musiyazi ekiseera kyali terina kyaka nnyo ebiseera ebyo it was like 2014 2015 gasinamubuuka nnyo kati ntuuka ewe ennyumba ya kalina kati nga wansi zinatuukira wansi naye waggulu mpulirayo music mpulirayo abazina mpulirayo amaloboozi ag'enjawulo nasanga akajuyisi mu giraasi akali ku ttebo nanga akajuyisi kakangasi kasigenda kunywa mpa ku mazzi nasooka etoloola awo n'akukuta nadda mu kisenge n'akola kinanga naye obudde bugenze neekubira essimu awo nga kati mu kifo kikyamu kyakuwa ssente nze nkugira nanga nimugana olaba saa mwogera linnya olaba nti obudde bugenda ate n'ogenda okukola obimanya obudde bugenze esya nawe papa kire esya kyakolina abakazi bangi asayogera ekyo nentegererawo tempwedde asikaali geeti yalumye edda sina wakuddukira
ate babiteka muno kwata. I thought it could be a mere, you know. There are cases that police ngabana abamba bakutte. Kati mubanja senya ngama akasente tugembe yagenda kukola. Yena singa nensituka twatudde ku dining nankuba kabina. Esina uyanga zu. Oyanga waya zisenguse. Nanga kakuletere sente. Nagenda mu kisenge amendo zidakika nga 17. Kachena kola. Olotokyaseka. Asikati yaliwo ku gate nange eti nzugule. Nenzugulawo gate nenje kange eri half open. Enyimirire wewe. Nayimirira ku mulyango nga nangaaja nkwese nga nengana. Era sente ze yazinyaga. Teyazinsasula. Ene kati mulaba mwali mu kibuga. Omulala gwali mukolo. Gwali munyonyo ngenze kukola. Mwaye bono mobile toilets. Omanyo. Ngenze kukola. Malizo kukola ngomanyo kwa nonya kangene ko mu short call. Kumba muzungu yali ku pate nga yandabira byedda. Abajjanga yajjanga nakimaka ko kutenga njo chaye chebiri. Chaye cheta njo chaye omusambu. Yambe mtondo za nga 24. Chaye 2 omusambu. Nanga muzungu yagadde nyo ko kuteza. Kadi ngenda kweyamba mu toilet bu mobile toilets. Simanyi tamba mabega. Nzigulawo kaba kafunda mu. Nzigulawo step emu munda 2. Nchuko okugalawo namusanga ku lujinga ali ati. Anti wedda nko just say. Toilet katunde mu nyanja. Eya atasa. Nena nkona kabina. I love the bums, I love the bums, I love the bums. Owe na sukuma musikume teke mpaka wansi. Nene mwona. Omulala. Yangamba nti waliwo vuddeyo wano nga bakugobye. Wanga oli wagakunkolera yankuwa omulimu. Muna Kenya. Nenga ekale. Nasanga mukwano gwange tutambula naye Entebbe tambula ki. Kati lumu andekere esimu ya Ambosol. Yatero okumpa esimu ya musingireko sente. Ngeri gyalina banyi bakwasa kati tubanga osinga avuga. Send so and so this amount. Send so and so this amount. Kale sio nayi manyi password, manyi pin, manyi chi. Kati lumu ndaba gondi messages ngazijja nga tata amwegayira wasabi chibi. Nzo nomusajja omukulu talina mukazi. Nenchema amazi. Kakati oyo naye era olwango bane ngawa naye kankubye kukyali wangu ndabe. Nemukubira esimu. Bangu esimu nampo site protocol ya interview. Yangamba leto obufaananyi genda ogulawo account mu KCB. Twaitufunira omusaala. By the way. Kati mimi yali ja field office reporting ayo once in a week. Kati lumu lwali lwa mmane nga tugenze ku office ku reporting. Abasiyazi be company y'abasiyazi. Company y'abasiyazi. Ngokola ki? Oba tojja jogera. Asija jogera. Sija jogera. Company nanga y'abasiyazi. Nengo oyo musajja oyo abasinga nga yabalese. Kati naina munnange wenakolanga naye. Twatambulanga ffena n'oyo guy mmoroka. Oyo guy nga nyiza okumpa emmoroka enema naye wiiki emu wiiki 2. Basajja bazibu. Kati lumu ampite uwe. Nampite uwe. Nengendayo. Ageza ngamba ebitambula bitya biki. Namuyimba business tambula bwezi. Oyo yali agakunkwata by force. Yagira mu kaboksa. Netula mu 2 seater. Nansa kwa magulu. Awo nenkirikinga. Siya. Nakolera kwe busia. Eno wiki kangende kwembala ngo yimbala. Yes. Baba nezituwa. Eno wiki ndi Entebbe. Mfuna kati Entebbe jafunia banne. Abakola omulimu gwe gumu. Segera. Yes. Bakola zituwa. Nenjaga kutanga kujjako ko mugundi ndabe ebintu bino nga ebitambula. Babinyumiza. Anto sabira ba. Tosobola. Gola babekwanye bagenda bonna. Ebituseyo nga bafamye premises tosala manya. Njagala ku bantu bangamba mu mbala muli abaana abanyirira balinga. Abana abatukula. Ng'oyagala abaana abatukula genda mu bbala. Engera bya ala oyagala kulaba bala abatukula genda mu bbala. Oba bitaala. Biza kwa bitaala bibakubamu. Biba bitaala no.
teba bitaala teba bitaala nako mukwano gwange lumu nga saa ziba ziwerawo eziti abeera akomawo saa nakanaga saa ate zinawera nnya tekinakwata bulungi asimbula 7 katono afulumye ku 7 alagawa komba mu 7 agenze mu bbambo ekwata saa 9 mweme bala kale zibala saa 7 mwena tuba tuzuuka kusaba nga waliwo akiyingiddemu kalimu mubala wane Kampala aho gakola ku makya ekiro kiramba lisibwa kalo kano bantamiridde jini meeting press awo nyini oyingira saa 2-3 ogw'okumanya ogamba kyekiri wano abantu balina byakukola nenga basuze banywa ne bamitingira awo so bw'oba omanyi sports wezityo try and rate alcohol intake eyongedde because you can access a beer anytime you feel like having it. Let it be at 6 a.m. Let it be at 6 p.m. You can access a beer. True. Beer sokerwako ndowooza kati mu bbaala buno obufunda ya 4. Omuntu akola n'akola omulimu ogusembayo asobola okufuna 4 olunaku nanywa ku beer 2 oba 3 nfuna agende waka neebaka mulimu abantu beer agufuula nga munnyo buli lunaku alina okunywa beer ate mu bbaala nakugamba nti nze nnyo kidomola kya beer mu wiki n'oseka mulimu abanywa beer mulimu abasajja banywa beer ng'olunaku asobola okunywa beer nga 15 ate ng'alina okunywa buli lunaku mwana ngukuliddayo ku kyayi mu bbaala kyayi kyabaddewo kati ebbaala kati ziri modern naye kati lwaki abantu mu babaala amala getwala ku gundi ku TikTok nawa nga badije bakola we bati ne babuukabuuka kuba kuzina kubiibya naye kati amabaala g'e Kampala abantu n'ennaku zebaali bagakomplainingako abantu beerawo we bati batuula ne batuula lwaki kati nakugamba abantu abasinga tebawula bar and restaurant ebbaala ezikuba deep night kizibu nnyo okusanga abantu nga batudde okuva ku ssaawa mpaka ssaawa emu abawo peak hour ssaawa 7 ku 9 awo DJ kyaba DJ abamanyi bazanya ku peak hours ezo vibe kati bano abaleeta hype ba MC balina okuhypinga crowd nesanyuka kitegeera time netukana nga lights off noteka tochi z'amasimu nolaba essanyu lights off mbasina simu yange so lights off yes kabanga kakodyo just for like 30 seconds 1 minute lights zizeko nete wajja kola kiba kizikiza of course no bamwe ebitaala ebiyitamu naye nga the match light is off so ebanga vibe kati bw'osanga ekifo nga tekirina DJ aleeta vibe MC aleeta vibe nga vibe eri wansi vibe baba abantu baleetawo vibe DJ alina okuleeta vibe MC naleetawo vibe DJ ojja kumuzanya music omulungi n'abantu gye bakoma okusanyuka gye bakoma okugula music wabeera omubi music abanamboye DJ olwo n'ava muli n'addamu bonna babbowa ekubanga abantu bafuluma funa so bwekityo ekiri ebbaala bannaye mubitegedde ebintu ebyo soka abantu abagala batabulira ebyokunywa ku mikolo bakubireko sina ku mikolo wokka wonna osomesa nti ensomesa n'okusomesa abakozi b'omubbaala olina ebbaala yo abakozi bo tebaleeta tebakola sales paka tola esibakozesa omukozi nga alakinga product knowledge expect little sales naye bwebakozesa omukozi ng'ali well equipped with knowledge agenda kunyonyera client amufumbe upselling ekintu afune sales company efunemu naye afune omusaala gwe muwudde olina okukozesa omuntu ng'ali well equipped with knowledge so tusomesa abakozi b'omubbaala netusettinga up amabaala counter giteeke wano ebigo biteeke wano ventilation ebere bweti exit teeka wano kino na kino bwe bityo then tukwaneko okutezinga ku mukolo nga we nagambe buli ku mukolo birthday kwanjula kuhingira wedding tubeerako ku 0702
0702 sorry 015823 0702 so ndoza mukitegedde ekintu ekyo so kindly yono omwami ebikikwatagana n'ebyokunywa cocktail cocktails and mocktails n'abasiramu nabo bakolako nendoza omuntu atwala nga alapeta ddala nga ndi loko si kuba loko tekiba kintu kyo bakatezaba ekintu kyentegeera ng'okunyumirwamu okukyakalamu kati abalala gye bagendera mu bbala which is okay abantu bagenda nze kati kyendowoozamu vacations ezo I want to travel era senga akasente nkalikwatawe kati ojja kuba olyawo ng'ondaba Paris ng'ekyatuteyo ki ankusabire mu nnya lya Yesu ojjatuukayo ojja kuba olyawo ng'ondaba nga just Morocco nga just ekyatutteyo to have fun ffenna tetusobola kubeera bakyakaze ffenna tetusobola kubeera basumba taza kubeera basabi ensi eno there are things that are meant for particular people otegeera gwe engeri gy'oyagala okutravelinga mulimu agamba nze saagala nze Uganda kinyumira saagala tonyumiza nnyonyi nabo gye bali oyo nagamba nti mwana nze kesinywedde mu bbiya oyo nagamba saana kulinya mu bbaala nze sisinkanira abantu mu bbaala there are people like that oli wanti ndi wano mu bbaala nze sinkane bantu mu bbaala funa wootuula ku petrol station oba ku restaurant naye nze sinkane bantu mu bbaala abantu be batu gye bali so ensi yonna tesobola beera nkyakaze part of it eno kyakala abalala ne bakola ebirala kitegeera buli kintu saa kyesibako si buli muntu ndayagala sawuna for example walagamba nze okwesiba akagoye nze mbere bwereere nedda si buli omuntu ayagala gym no way era ojja kwesaba group of people nga bo banyumirwa ki gym omulala tajagala yes so kati nensi buli omu agyenyumiriramu lulwe nakumanya ki kyoyagala mu bulamu bw'ensi aye notateekako bantu kajanja atubateekako nnyo abantu akajanja so kiri so byebyo guys tubagala nnyo thank you so much ababadde kuba gye twatandikidde paka wano please subscribe to this channel likinga commentinga sharinga weewaawo oyinza okwagala nawe otuwa ku mboozi yo tunyumyemu wano okuba ku 0701 54 2372 ne tuba nga ate ebintu bitambula bulungi malidaadi saana tubagala nnyo mwenna we musinzira okulaba mikwano gyaffe abatulabira mu America abatulabira mu UK abatulabira Canada abatulabira awo mu Middle East then audience yaffe eri wano mu Uganda thank you so much tubagala nnyo okitegedde ekintu ekyo tuli mu kaseera akazibu tubulayo emyezi mitono ddala campaign simanyi oba zaatandika zigenda kutandika a lot is going on please your life matters okitegedde ekintu ekyo byonna bikole oyinza okuba olina gw'oyagala okuwagira olina gw'oyagala it's okay naye genda n'omutwego ate beera ng'okimanyi nti obulamu bwoki naddala osobola okubeeraawo n'oba ng'olina by'oyagala kale wabo by'otakkiriziganya nabyo but obulamu bwo kyekiba kikulembera ddala kyekiba kisinga obukulu so mu mbeera ng'eno nga tuli mu kwetegekera genda mu campaigns bangi abagenda okwagirako abantu bangi nnyo please kindly stay safe okitegeera kubanga enensi byo bwekyo so please take care of yourselves we love you all sigala nze Nabulime Esther esi wano ku Talk with Essie we meet next time bye bye